Mbalamusiza banyabo ne bassebo mwenna batula ku mukutu gwaffe guno gwa MC Uncle Bean amanya n'eddoboozi mpitibwa King Fahad Kawooya. Yenze Fahad Kawooya n'eddirange yenzaalwa mu Bende Kiganda Kasebwembe Kalamba. Olunaku olwaleero ndowooza nvudde na mutulo kuba mbadde neebase Katonda nankoonako naŋŋamba mutabani zuukuka. Mwana wange omutume zuukuka. Eggwanga liwaba. Mbalamusiza mwenna abatulaba n'abasinziira gye musinziira. Abali mu mawanga ga Uganda mu Africa, abali mu Buwarabu, abali mu America, abali mu Europe mwenna mbalamusiza mwebale kubanga mwekumide ku mukutu. Namwe abasubscribinga, namwe abajja ne mu commentinga, mbebaza no bwebaza, namwe abatuwa ku bulango bwammwe ne mugamba binnangiraako wano n'otuwa ku data, mwebale nnyo. Omanyi tulina abantu abalowooza ng'enkoko. Abasinzira mu nsi ze basinziddemu ne bagamba Bobini bwafunawo obudde nga yeetuluzaamu essimu anti wifi yawe bwereere. Mukwano olinga atategeera olunaku lw'olijinnya n'ojinnya ku nnyonyi n'ojja ku Bulaaya n'otuuka mu nnyumba y'omuntu oteekangako obuteesi ssimu tulaba batulisaba password. Gwe bw'olirinnya ennyonyi n'otuuka ew'omuntu w'otuukidde teekako obuteesi ka wifi ko oteekeko wifi olaba batulisabe password. Nebo olisaba password olitegeera nti wifi yasasulwa. Olw'okuba nti mwe mugenda ku Bulaaya oluusi ne mmalayo wiiki emu temumanya bbiru za wifi mukwano. Wifi yasasulwa kubanga obeera mu nnyumba yo. Buli nnyumba bagiteekako wifi, ogula wifi yo n'ogiteekayo n'omusasula buli mwezi. Kyekyenjawulo kye tulina nammwe nti buli nnyumba wano osobola oku accessinga wifi ng'ogiguze. Singa okusanga omuntu w'emikyana nti naye agule wifi. Bakyekuumira ku data oli. Eyo si gye mbadde ndaga. Mutugamba nnyo twetunuzaamu nnyo amasimu. Kituufu. Twetunuzaamu nnyo amasimu kubanga kye kitu kye twasigaliza okubanga tukikola kuba TV tetuzeesiga. Eyo si gye mbadde ndaga. Wamma mmwe abatuwa obulango bwammwe ne tufunamu eza data mwebale nnyo mwebalire ddala. Njaga kubajjukiza omwezi ogwokutaano tulinayo mental health eya Mulongo Nakato, aba Mulongo Diaspora Foundation balina mental health egenda kuba mu gwokutaano. Wandibaddewo wandisa n'ojja n'osoma abasawo abajjanjaba ababuulirira abantu abalimenta. So jangu obeere nga wegatta mu conference eyo oyige ate okole n'emikwano emiyitirivu. Mwezi ogw'omukaaga tulinayo eya climate change ya Madam Dodo Kajumba. Jangu ogyetabemu nayo nnungi nnyo osobola okusoma osobola okuyiga ate ebeere ejja kukwanguyira bulungi nnyo. Tulinawo ne conference ey'ebyobulamu ey'obyobulamu bagiyita international ebeera international kandabe wano ne mubba wakifu kubanga okwetegereza okupapa kubi okusinga okulindako n'ogaba ekituufu. Mental gundi conference eyo eyitibwa International Medical Conference ya December ate nayo ejja kubaayo mu December. Waliwo endala eyitibwa International Medical ya sector eriwa yino eno bagiyita International Empowerment Conference on Health Care and the Medical Sector egenda kubeerayo mwezi ogwa July. Nayo jangu ogyetabe mukwano gwange ojja kuba okola ogwa June ejja kuba obeera nga ogyetabyemu ojja kuba ofunamu nnyo y'abasawo egwa mu bujjanjabi bwonna. So jangu ogyetabemu ensonga zijja kubaawo. Sitika yaayo jjagirabaawo obeere ng'ogikola ki ng'ogyefunira obulamu butambule nga bwe wabubala. So waliwo conference eriyo mu gw'omunaana egenda kuba mu gw'omunaana ng'oggyeko eya nuupu egenda kubaayo mu gw'omunaana. Omugenyi omukulu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeerawo conference etegekeddwa Mulongo Nakato wamu ne Dodo naye nga eya Nuupu Canada Convention. Jangu abantu bo Ottawa Ontario tugenda kubeera wano mu gw'omunaana. Endala ey'omu gw'omunaana eno ya kandabe ya August September eno ya September eriyo nga 27 na 28 ya mukulu kulisi bagita the Annual African Canadian International Convention on Human Rights Promote. Okitegedde ejja kubeerayo mwezi gwa mwenda.
ate mwezi ogw'ekkumi tulinayo cyberbullying ejja kubeera ya madamu Daphne ate nga eya girl child empowerment ya mugwa kusatu wano gwe ndoza mwatalasedde okugula tiketi zammwe abagenda okubanga mugyetabamu. Ate mwezi ogwa December tugenda kukomekereza ne gender based violence the ending the gender based violence ejja kubaayo bulungi nnyo. Namwe abagala osala enviiri mukulu Kyagulanyi wali wano asobola okusala enviiri nkwatakitinga ku namba yange gy'olaba awo oyitawo osobole okubanga ng'oli mu Canada ajja kusala bulungi enviiri wamu ne Momo Smile Saloon ate nga asobola okukola enviiri oyagala dread oyagala ka makeup akasiga ak'omulembe omwana akolako bulungi nnyo alina ne mobile asobola okukola delivery ng'akusanze wooli n'akukolako mu bulungi obwekika ekyenjawulo. N'oba olina abaana bo oyagala bakusibira asiba bulungi nnyo anyumisa talumya mutwe bw'aba akusiba takulumya bamuyita Momo and Smile Saloon beauty salon. So byebyo n'ebirala nja bibagamba byonoobooliteze okumanya nja kuba mbibagamba. Eyakojja wange William Sesanga ejja kubeerayo mu gw'omwenda wali omu gw'omwenda y'ebiragalalagala. So gwe kisinzira sekita gy'ogwamu gye weenyigamu n'obeera ng'osobola okuba ng'okola ki ng'ojja oyiga n'okusoma n'okwongera mu kumanya kubanga okumanya tekuggwaayo. Ntandise bwe nti abooluganda mugyebaleko nabagamba nti nja kudda ne lipooti ku nfa ya jjajjaffe Lwemwa ow'endiga naye si gye mbadde ndaga naye kampiteyo obuyitizi. Omukulu bamusiimye okuva lunavayo nenjogera ku TikTok yange neŋŋamba nti bannaye poliisi ng'ono ye temumuwadde kirabo eyagobye abatemu nagenza omulaba nga aliwa President Museveni amuwa omudaali simanyi bamuweereddeko essente. Naye nze mu kunoonyezebwa kwange kulaba nga bwe ndi detective omwami oyo avaayo n'ayogera Soti TV n'ebiteekamu amazzi yagenze gy'asula Omutemu simanga Omutemu egenze enoonyereza n'okutuuka ku Mutemu bateekewo obujulizi nti gwe basse mutuufu bateekewo obujulizi nti gwe batta Omutemu mutuufu nti era ono eyagoba naye mutuufu. Naye nze mu kulaba okwange yagamba yagoba piki n'egwa oli n'abuukako n'adduka ono n'amukwata ne balwanagana oli abalala ne bamugoba ne bamukwata naye ayogera ali omu. Obudde obwo nga balwanagana tewali alina yakwata vidiyo n'emu. Ekifaananyi kye tulina ng'abagenzi bali kabangali ababbi bwe muyita abatemu nga bali kabangali babatwala. Tetulina vidiyo banga basudde awo bayiira tulina ka vidiyo kamu ne ka piki kamu ewantu nga basse muntu misana abantu baba batambula obudde obwo bwe muntu mwaviirako ku mirimu abagenda okusala bagenda kusaala naye abaagoba tewali mulala ayogera nti oboono bwe yafuutula ffe ne tukuba eŋŋombe wano ne tutaayiza eri ne tutaayiza tewali ayogera mulala okuggyako omukulu oyo ayogera ku bantu omuntu avugira ebboodabooda erungujja tafaanana bw'atyo because nabali nvuzeeko boodabooda. So bwe mba detective nze mba namaze dde okunoonyereza n'entegera ekigenda mu maaso nti temugenda kubanja lipooti eya kino closed yawedde. Era omuntu aba amaze mission yo okutuma omuntu nti nzitira ono bwe baba bamaze okuclosinga eno form bajja ono omulwadde bagenda mutwala naye bamusibe tetumanyi oba n'abaayo bataabeeyo bayinza omukozesa mission endala n'abula. Emundu baagitutte katusubire teddemu kutta mulala. Naye lipooti eneva mu poliisi nti abatemu bakwata omu yafa era ono twamusalidde naye nga tetutegedde ono yafudde ki baataddewo n'okuteekawo nti baali bandiga basobole okuteekawo ekintu nti omusango ogwali mu kkooti ya Kiseko ogwasalwa gwavaamu obusungu ab'endiga ne batta omuki jjajja waabwe emmundu ne bagijjawa nga bagala giteeka ku musango nguli ogulwanira obw'ekika. Kizibu kitegeera kumwe abantu abali mu gundi naye abantu abatono nja bakitegeere. Omuntu yatta jjajja Lwemwambu yali wandiga abaddeyo kono baaliyo kono omusange wa Kisekwa mu kkooti ya Kisekwa mu Buganda newangulwa neaguwangula kati yamuseeradde wandiga. Soti TV ng'ekulemberwamu Mutebi nannyini field egenze ng'ekola shokusho obulamu bw'Omutemu tumanyi obulamu bw'Omutemu yali atya okukkaatiriza naye ng'ewaabwe baafiirwa omukadde w'ekkanisa tebamuleeta mu kyaki wadde omukubako ekyomulubale nti banne tumuleete nga badde mukadde wa kkanisa tumuleeteko ku kyaki kale awo tetugize nti twalaba na byafaayo bye
nti yazaalwa wano yazwala ennaku mwezi weziti n'asomera wano n'akulira wano nga be bakola ku bafa abalala. Tetwalabako sort media ng'egenze etandise okukola shoku show nti omwana ono ava atya mu kyalo gye baamuziika ojja okwegatta ku magye. Ekyo teyakikola ku bafa abalala ekikola. Nendoza mwe mumutulaba nga tetwasoma muloza tetwasomera ddala. Bannange twasoma ebitabo. Ffe tetwagenda ku sukulu naye twagendanga mu library ntugula ebitabo ebitugasa. Okuba nga tuli intelligent bwetu tetulowooza nti ndo twagwamu bigwe. Ffe tusoma ebitabo. Nze nsoma ebitabo. Kyova olaba nawandiika akatabo ka Ifumita emboozi. Ate nga nnina n'akalala kendi mu kumaliriza ke bayita secret. Kitegeere. Muteekamu embeera ffe tuve ku gundi mu kulowooza muggale foomu. Noonoonya Omutemu gye yakulira biki nga todatulaga nnyina. Naye ng'eyaffe ewammwe banyini TV temwagenda wadde omuleeta ku kyaki bamusabire mumukubeko eriisa evvannyuma. Temwalagako nti alimbuya bamukungubagira nga abaserikale banne. Temwalagako nti katuli ku ggwanika tujjayo mulambo. Eyo live teyaliiyo. Temwalagako nti kati okuzika kuwedde katuddeyo tulabe ku bulamu bwa Richard. N'abajja omuweerako obujulizi Makula na Bujjingo. Naye nga Richard yaleka nnamwandu, yaleka abaana, yaleka baganda be. Kitegedde baganda ba Richard ndowooza babaafa oba baasigalawo. Ngenda banoonyerezaako ndabe bakojja be gye bali nga bo temubaleetanga. Mujja papa mubaleete kati njogeddeko. Namwandu balambulanga Bujjingo namwandu asula wuwo. Temwamulambulanga temutulaga. Kati ekyo twakimala tutyo tujja kyesibako kubanga mmwe mumanyi muntu wammwe muzibikize ebintu byammwe mukole byammwe. It is okay. Eyo nvuddeyo. Bannange ekintu kino mukivuze nnyo nga mukiteeka ku Mmengo. Ekintu kya Mpuuga mwagala nnyo kivuga nga mukiteeka ku Mmengo naye muli mu kuswaza Mmengo. Muli mu kulaga nti ow'ekitiibwa Mpuuga Mmengo gwe yazimba nti yazimba mubbi. Mwami Mpuuga ya CBS n'agamba nti nno bw'oba mukulembeze mu kifo ekyo bw'owummula oyagala obeerenga oddayo ku mudaala gw'ennyanja. Kunyuula kuba ngenda kuwummula. Kunyuula ky'okunyudde okole ki? Ogende. Naye mu myaka gino abiri gozza ofuga bannange tewali kantu k'okuŋŋanyizako obadde ofuna. Miliyoni 5 ebyo binaakumala okubeezaawo mu bugagga bwo bwonna. Si gye mbadde ndaga ezo issu zo. Mwami Mpuuga nno olabiranga nti embeera ebeegaze. Yowa NRM okuwolereza kubanga owa NRM yandisanyuse ndaba batabanguse. Ne wa NRM engeri gyakuwolerezaamu simanyi. Kati mbadde nteesa ab'ebibiina ebirala na NRM Nuupu bwe bayakoze kibi omusambi omulungi mumugula. Era Mbampe bw'agamba nti kakati nkoye ttiimu mwendi nga tewali ttiimu nga ttiimu ye si ye mutunze ye n'aganze nkoye. Olaba ttiimu bwe zimuyayanira kuba musambi mulungi. Kabe Saka n'agamba nze nkoye Arsenal era ttiimu zimulamuza ne zimugaa jangu jangu ewaffe. Mpuuga mulungi alina amagezi mangi mumuteekemu NRM oba mumuteekemu FDC. Mulaba mutya? Kubanga Mpuuga gye yaweerereza mu Bwakabaka bwa Buganda ebifo tebiggwangayo n'ebitongole bya Kabaka bikyaliyo bikyatambula mu maaso. Mbadde nsaba Oweekitiibwa Mpuuga oddemu oweerereze mu Buganda. Oba ogenda mu Buganda Land Board oba otuuke eyo. Nze simanyi lunaku lwenyiza kuweereza Ssaabasajja Kabaka nenva okuweerezebwa Ssaabasajja Kabaka ate ne ngenda mu Parliament sikisobola. N'ofuna ekitiibwa kya Sir Mathias Mpuuga n'ofuna ekitiibwa eky'obwekitiibwa. Ekitiibwa ekyo mwe mumanyi lwaki ekitiibwa Sam Misach Makula papa teyeeyisanga mayinja. Mumanyi lwaki? Mumanyi lwaki Semakula teyeeyisanga mayinja? Kubanga alina ekitiibwa. Gwe atakimanyi tomanyi kigundu kibayita kitiibwa. Ekitiibwa kikira ekyebikkwa. Kati bw'obanga oli wa kitiibwa
ng'okyasobola okugenda mu kalulu bakuvumira eyo bakukolere ki ng'obadde oweza Ssaabasajja ewa Ssaabasajja emirimu gyali giweddeyo Ssaabasajja yasiima n'akuwummuza si wabi si wabi si wabi ekintu kino muleke okikivuga nga mukiteeka ku kabaka bavuma kabaka abakola ki abavuula kabaka baana ba Bobi Wine bebavuula kabaka ife abantu abaganda ffe tuvuula kabaka si kyekyo abanuupu bebavuula kabaka nga bw'ogambye teriiyo mpologoma enkulembera mbizzi embizzi ekulemberwa mbizzi empologoma ekulemberwa mpologoma ebibe bikulemberwa bibe bwe tuba nga abaana ba nuupu babi nawe oli mubi ate ka mbabbireyo ekintu kimu omuntu w'enkwe tebamwesiga gy'ava tebamwesiga ne gy'alaga tebamwesiga kubanga gy'olaga bagamba olaba oliddemu banna olukwe olwofe abakufunye obufunyi kyova olaba nti bannaffe bamaama Ssebuggwawo bajoyi Ssebuggwawo Nabosa Ssebuggwawo tebakyalina kitiibwa tebalina ffe temutukaka bba wagatiibwa nga temubigwana is nothing buli muntu yenna ng'okola ekintu ekitaliimu nsa tokusaana kuweebwa kitiibwa buli woba okola ekintu nga tekiriimu nsa tolina kitiibwa ekitta ekitiibwa si bwavu osobola okuba ne ssente naye nga tolina kitiibwa nemulowooza nti buli omukulu tujja kukuwa ekitiibwa ky'obukulu niwe tunalaba okola ebyekito omukulu okukola ebyekito kyekyewuunyisa n'omuto okukola ebyekikulu kyekireeta ekyewuunyo mutugamba twetunuzaamu ssimu naye omukulu Mathias Mpuuga bwe yatuuse era yaddukidde ku CBS n'alaga nti ku CBS bwe balinayo boofiisi gye batuula gye bagenda okutandika okumentalinga abantu bwe batyo CBS okuyita Mpuuga okwewozaako nze ngamba Mpuuga wandiise press conference n'ogamba naye ensonga eno yali bweti ne bweti CBS lwaki temukyazaako commissioner wa parliament abakulira akakiiko mu parliament ebugereka ssente bwe butyo aba parliament eyo nvuddeyo gye buvuddeko nakola video ku TikTok yange ya M Sankobini ne mbagamba bannange abantu b'opposition kiki mukyakyala ku TV z'abantu abo lwaki okyakyala ku TV eyo abasajja bakola TV muwagira NRM kubanga bannanyini TV b'NRM ne bakimanyi nti aba NRM tebalina hit eyinza kuteekebwako tebalina program nga nejja n'okyaza aba NRM bokka ne bakola program n'enyuma okubaleeta baba tebakola balance bakimanyi muyina amaanyi bajja balaba nti waiswa nfumbira yakalakase gundi yakalakase kasolo kati ne balitikayo aba NRM abo bwe bati gundi ne bajja ne bayinza okuleetayo Nsereko Muhammad Nsereko Bobi Wine bamusonyiwe musolo ne mwogera nga mulinga idiot idiot useful idiot bamusonyiwe omusolo mu motoka yete si corruption kati njaga tuberemu amagezi mwagambe motoka President 7 ya Juan Bobi Wine kati bwagijidde motoka eri lwaki ate yasooka n'agituuse wakyagulanye n'agizzayo bamuwa omusolo ye mbuuza kale katugeze Bobi Wine motoka yagigula Museveni n'amususunya omusolo emmotoka ya ssente mmeka n'omusolo gwa ssente mmeka omusolo gwali gwa mmeka ogwali teguweza na bukadde 3 kale abakolera Museveni emmotoka zammwe bakazifezonywa emirundi emeka omusolo mwakagula emmotoka mmeka ne Museveni n'agamba mbasonyiwa omusolo mwe abawagira Museveni babuloga ba Museveni babuloka ba Muhammad Nsereko bagashumba bani mwe mwakagula emmotoka mmeka ne muzitika okuzijja Japan ne muzajje muzijje ne muzituusa ku yala ene bagamba Museveni yabasonyiwa omusolo muli bameka nga kumacha mukaaba olweggo ne mwegumya wano ne mugira temutegerekeka kati mukyaleta ebintu ebiri behind your brain biri mabega bwa bwongo bwammwe
bannange sijja nagenda eyo ab'opposition mulekerawo okukyala ku TV bana basajja baba balina mission gweŋŋamba otya nti okwata omuntu wa Nuupu n'okwata Waiswa Mufumbira n'okwata Honorable Betty Nambooze n'obateeka ku pano n'oleeta nabali abala n'oleeta Lwamushana n'oleetawo Kasolo n'oleetawo Mukaaku lwaki buli pate bw'oba oyagala kwogera ku kintu ekyabadde mu Nuupu oba ekyabadde ku Mpuuga lwaki tositula Mpuuga n'oleeta kandi lwaki toleeta Waiswa Mufumbira owa Nuupu oba Betty Nambooze n'oleetako omu n'okwata mu Parliament n'ojjayo omu n'ojjayo munnamateeka Amanyi oba professor yasoma ebyobufuzi naye n'omuleeta ku pano yo anti oyagala kuttaanya nsonga tubeere nga tulinamu amagezi oyagala kuttaanya nsonga kiki ekikuleesera abantu ababiri ab'ekibiina kyekimu ng'omu mubaka omulala mwogezi wa kibiina kati bw'omala okubuuza Waiswa Mufumbira ebiri mu Nuupu biki kati oddemu obuuze ne Nambooze ebiri mu Nuupu biki muli basiru oba ffe mulowooza nti tuli basiru ng'oŋŋambye oleese Mukaaku oyo wali oleese Kasolo wali oleese Lwamushana n'ogenda mu Nuupu n'ojjayo abantu babiri omu mwogezi omulala mubaka kitegeeza omwogezi agenda kwogerera bya kibiina kati ate omubaka agenda kwogerera ku byaki lwaki oba tewakutte Nambooze n'omuleeta n'atuula wali Waiswa n'omuleka oba n'okwata Waiswa n'omutuuza wali n'omulala n'omuleka Shamim Malende ow'ekitiibwa Shamim Malende lawyer MP wa Kampala temuddamu kutuula bw'oba bakuyise ku TV toddamu kutuula na mbaka munno baba baagala mukolapusinge museerere mwekube engalike nti ono aleete kirala naawe oleete kirala kati bo obwongo bwabagambye nti Waiswa Mufumbira ajja kukuba Mpuuga Nambooze amuwolereze kubanga baaliko bonna emmengo naye nga beerabidde nti Nambooze yakoma dda n'okugenda ku CBS ku rediyo gye bayita eya Buganda Museveni gye yawambako ki license basajja bakulu betwalowooza nti bagezi buli lunaku beeyongera tukakasa nti okubalowooza nti bagezi twali bakyamu okuba abagezi twali tukibakakako bukasi ate nolidde Honorable Sseggona ng'agamba Mpuuga abali yalya ssente wa Museveni ayala evidence. If Mpuuga got money from Museveni, I should be the first one to hit his head. How do you embarrass us that way? But you do not say it without a color of evidence, and then you say, I mean, supposing now I understand he is summoning organs of the party to do what? Because he's the CEO of the party, he's the head of all those ones. I think the manner of handling has been shabby. If you're telling us he went to Museveni and got money, give us the evidence. Oyasaba evidence. Member mulamba ku committee era senior leader. Ku committee yatuula Mpuuga mwe ya confessing era na admitting ati sente yaziri era ne yetonda. Omwami oyo bwe baamuyita mu meeting eyo teyajja. Essaawa eno yasaba evidence. Evidence onogifuna otya nga tewajja. Ye bw'oba tewagifuna mu meeting eyatuula omwatuula ba senior leaders bakugamba bonna nga balida we bali omusajja ya admitting anakkiriza era na apologizinga bw'obanga meeting tewalimu tewasobola kubuuza biki ebyali mu meeting eyo kuba tegwe wali senior leader ng'okyasaba evidence kigwoba okyayagala ng'omusajja yennyini bonna bali ku committee baga omusajja ya confessinga era na apologizinga kati oba osaba evidence ki buli eyalya ssente ebipale bitandisa omukankana kuba alaba munne gwe balya naye ssente essaawa eno empanama emwabikidde amanyi nti his next in the queue kati batandisa okwagala okwezimbira ekisenge kyova olaba bagamba the manner in which the matter was handled was shabby kuba kimanyi naye essaawa yonna kijja gyali bakimanyi nti tebali kiriini kati essaawa eno alina okuzimba ekisenge agaye nti embeera ng'eno bwebezze tetugihandolinga mutyo balabisa mwalya ssente bitandisa obbakankana ebipale maama olaba atuuse ne ku extent egamba nti muganda we tayagala ekyo kye bamuyita tayagala bakiyite corruption tayagala bakiyite theft naye ate tayagala bakiyite naye kimulemye okutuuma erinnya
I hate hearing the word attached to my brother, corrupt, theft. One thing I want to see is to say, I would very much be willing to listen to somebody who says, the country is in a financial crisis. But let me tell you, it is not this 500 million or the 400 million for the commissioners, the backbench commissioners, that is going to save this country. Erinnya limubuze ery'okukituuma tayagala bakituume corruption tayagala bakituume theft naye ate kati naye kimubuze ekyokukituuma kati bano abalala ne bakituuma kasiimo kireme kuwaawaza matu naye ngaako kaba kasiimo leka tusooke tumenyemenyemuuko katono ku kye bayita akasiimo bannanga basayinize ku contracts baganda baffe abamu mutambudde ku nsi endala mufunye exposure mumanyi kye kitegeeza akasiimo nti akasiimo oba osayinize contract ya myaka gye ebiri bakugamba nti at the end of every 1 year ojja kufuna akasiimo bakakalikyulatinga batya bakwata omusala gw'ofuna omwezi ye gratuity ke kasiimo I stand to be corrected bwe mba mukyamu ku ekyo ninza abalala bajje banchallenging banga nti nedda nenze bwenti bwe manyi okusinziira nawe eyali asayininzeko ku zi contract ng'okoledde omwaka ne baga nti at the end of every 1 year ojja kufuna akasiimo naye nga akasiimo ako esente ze bakuwa gwina kuba mwezi gwo katugeze ng'obadde ofuna omwezi miliyoni 2 nomalako omwaka akasiimo ke bakuwa ng'omwaka ogumazeeko ka mwezi gwo mulamba ogwa miliyoni 2 kati bw'okola contract nga ya myaka 2 kitegeezo ze miliyoni zo 4 ke kasiimo koyina ofuna at the end of your service kati ono omwami bwe bakugamba nti kasiimo bamuwa akasiimo ka miliyoni 5 bwe banga bamuwa akasiimo ka miliyoni 5 ekisanja kye eky'obwaloopu kyali kya myaka 2 n'ekitundu awo ekitundu tebakibala mu baba gratuity baba bajja kubala nti mwaka kati tugambe nti buli mwaka omwami ono buli mwezi omwami ono afuna miliyoni 2.5 kuba akasiimo bamuwa miliyoni 5 kitegeeza baba yakola services zenga za myaka 2 kitegeeza miliyoni 5 divide by 2 miliyoni 2.5 kati buli mwezi afuna miliyoni 2.5 mumbulire mwewammwe eyo gratuity bamukalikyulatinga batya nze bwentyo bwe mumanyi kuba nsayinize ku contracts nga bakulaga mwaka nga bakuwa gratuity eyenkanankana ne sente zokola omwezi bw'omalako omwaka ng'okolera miliyoni 2 nga bakuwayo miliyoni 2 ng'akasiimo bwegiba emyaka 2 ezo ze miliyoni 4 kati omwami ono baba bamuwa akasiimo ka miliyoni 5 kitegeeza ye mu parliament buli mwezi afuna miliyoni 2.5 Hey, bakugamba nguzi toyagala giyita nguzi toyagala buyita bubbi mukwano tukiyite kikubane mu kasiimo tekaliyo akakasiimo ka miliyoni 5 mujja kakasa akaliro mulidde sente kati buli omu bwali mweraliikirivu buli yali akasente yena ali hambaga mana kine wange kijja kyovola be basingo kikubaabo amanyi nti sawa yonna naye uwe kijja mategena kubeera bwe bamukunamize mu bantu tukweyanziza nnyo taata Bobi Wine bakunamye ekyo kyekiremye gavumenti eno abantu okujja nga bali ya sente nga tewali akunamizibwa ojja kukunamizibwa eyefuka example byemuwozambo simanyi senior leader ajja kubeera damaged biki bw'obanga oli senior leader toteekeddwa kwetaba mu bikolwa byetuvumirire essaawa eno era ojja kubeera ohandolingibwanga omuntu omubbi omuli w'enguzi abalala bajja kujja ate obwa senior bulikoki abalala bajja kujja byemuwozambo simanyi ebbanga lye babiulingidde omuntu erinnya lyo lyonoone ye kennyini yabaali eyonoonedde lwaki abayetaba mu bikolwa ebyokulya sente mu ngeri y'amankyolo bajja eyo balabise n'abalala bafunire okwo ekyokuyiga ne baliida bano abagamba nti babazimba kati mwe abagamba nti muzimba baliida bagenda okulya sente oli n'alagamba ezo miliyoni 5 tezigenda kusuula ggwanga bw'ona ali 5 n'omulala n'ali 5 n'omulala n'ali 5 n'ali 5 gwe zoozala wanti ntono banagenda okumaliza nga bali mu sente mekono yalide $500 million omulala naye bw'ali $500 million eyo biliyoni namba mulina sente sebakati miliyoni 5 mugulabanga na mutwalo mugaye ezo sere nnyingi basajja mmwe musobola muli babbi wetukutegeerera nti wabba fe tukulina nojjayo n'omyuloti ne tukuwa kakati naawe seggona mukwano nze nkusudde mu kasero
mukaweefube okukendeza n'okumalawo ebikola eby'okuvoola oba okutyobola eddembe ly'omuntu omulala olinga yeeyambisa omutimbagano. The Amara Girls Initiative bateeseteese olukuŋŋaana olugenda okubeerawo buli mwaka olwa Annual International Conference on Internet Harassment and Bullying 2024 nga lugenda kubeera wansi w'omulamu ogugamba nti cyber stalking, gender and computer ethics n'ekigendererwa eky'okuteeka ekkomo ku bikolwa bino. Olukuŋŋaana luno lugenda kubeera okuva ng'ennaku z'omwezi 11 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi 2024 awo ku Woodbine Banquet and Convention Hall 30 Vice Regent Boulevard, Toronto, Ontario. Osobola okuddukirira enteekateeka eno nga weefunira early ticket ku $350 zokka ez'e Canada. Abakiise okuva ebweru zijja kuba $450 za Canada. Olwo ate abanjagadde okufuna emidaala n'okwolesa zijja kuba $85 sako ne $2 eri abatuuze b'e Canada. Okumanya ebisingawo tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.theamaragirls.org ne ku email info@theamaragirls.org oba okube ku +1 647 agirina license yagirina Museveni mu ngalo ze bw'ati bwe baba bagirina emmengo bagijje bagirage ngenda bba wakataka kange we banziika bwe baba nga CBS ina license yaayo nga TV endala nze bawadde ettaka lyange we banziika ndi bawadde nga menge ina license ya CBS nge ina bale ina license mbawadde ettaka lyange okuva kusaga ye Kayunga CBS lwe bagijjako tebagidizanga license Museveni radio n'agyeguza. Kati Mbuuza mubadde mumanyi nti Nambooza ajja kujja awolereza Mpuuga Waiswa akuba Mpuuga waberewo ki okubagana ye setting yazze producer wa NBS kibamu wadde script kati oleto tya Nambooza n'oleta ne Waiswa mufumbira ngate bonogenda babuze ekintu kyekimu ngate oli mwogezi wa kibiina kitegeeza agenda kwogera ebibiina kyebisazeewo ondoso omubaka yakiwakanye bannange lwaki bwoba onoonya amawulire ogenda kwedikote enaggulu n'ogenda eweenanga n'akuleetera lwaki bwova eweenanga tojja ne DPC wa ku CPS n'anakuwa ne bannairoza temutegeera musoma amawulire nze simanyi omuntu yasoma mawulire nga tewayita math nonga nti wasoma bulungi nnyo kama okubala kuno bwe batewakuyita nga wasoma amawulire oli mukweyeeya bw'oba onoonya amawulire agafa ku poliisi buli lwa Mande mugenda wa enaggulu enanga n'ayogera bw'amala okwogera lwaki tojja ku DPC we Nateete n'ojja ku DPC w'oku CPS n'omubuuza ku enanga byayogedde kuba Wow. The Catholic community of St. Andrew's Church, Toronto, invites you all, people of God, to the annual feast of the Uganda Martyrs Day scheduled for 1st June 2024 at St. Andrew's Roman Catholic Church, 2547 Kipling Avenue. Holy Mass will begin at 2 p.m. thereafter to a dinner and various entertainments. We kindly call for your financial and other kinds of support towards the success of this function. Please forward on to muchalalwanga@gmail.com and Victor Sevolime at +1 416 991 5994. For more information and international pilgrims, please use the same contacts. Ye mwogezi wa poliisi bw'oba oyagala amagye lwaki togenda ebbombo b'embuya n'ojja ku buli munnamagye kuba balina omwogezi waabwe Felix Kulayigye waali gy'olaga kati ekibiina bwe kiba kino omwogezi Nambooze lwaki tomuleese mu biseera byammwe biri by'otera omumuleeteramu kyenva mbagamba nti bannange TV ezo ze mukyala kumuzipromootinga kati oli yakola Sanyuka TV bwe yalaba tetunze n'agikyusakyusa ataddeko ebijanyanyanya nayo tekigenda naga kati kanone kungu n'amugjayo ku baba n'amuteeka n'amakakungu alina connection z'abannabyabufuzi kungu n'abala
kati bwendete ono ayokya ndete namboze gwe walora byakusanyuka TV wa NBS nga bakyaziza Franka Kabuye owe waffe Kasanda atayogera yembuuza wakalaba bameka babagalo nnyo okukyanja aba opposition wakalaba bameka nga bayita Nsubuga po mu Nabusiro yembuuza oba bagannyo okuleta bannabya bufuzi nga tebaleetanga gumudana kuteesa ono edana kuteesa shano kuteesa muwala wa kuteesa yawangule wa taata we gye afuga amweta mugamba watubulire ku byaliwo ne sodo yikati mawogole eryetya bali babaleese ddi bannange muleme kutegeera nga buyembe omanya akayembe bwekasonga we kati akente kalowooza nti nno neggulu werikoma ente bwereeta bweki temanyi nti erina gyetatuusa jjembe abo bakaleta Nsubuga po emirundi emeka bakabaleta emirundi emeka bakaleta MP w'Emubende emirundi emeka bakaleta ba MP b'Ekaramoja abafa enjala mirundi emeka NBS ne TV ezendala zakakyaza emirundi emeka abantu abagamba nti nno bawambibwako abantu baabwe babannyonnyole n'abawambi babannyonnyole ennaku ze bayitamu bagambe pulogulaamu eno leero tuleese minisita w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu tuleese omwogezi w'amagye tuleese omwogezi wa poliisi tuleese akulira ISO tuleese n'omwana abagamba nti bawambibwa abantu baabwe tubajjeko interview bano bakakase nti abantu bababawo noono mukyala agamenze bange simulabanga mwali babaleeseeko baali babaleeseeko tekijja kubaawo nga bootowulirangako nti akaunti ya minisita gundi bagifiriizinze nti yabbye ssente tekijja kubaawo mu nsi Uganda ne opposition mulekeraawo okukyaza okupromotinga TV z'abasajja abo ekyatukoze emikutu gino egya YouTube TV ezo zaali zitulimbanga nga zeeditinga amawulire ne zireka abantu abafenja ne baga nti abantu beeri balya bawoomerwa bageze abantu ne bongera okufa kyekitukoza zi YouTube tetukola zino YouTube kufuna ssente kutuusa ddoboozi nkugamba ongambe nti Uganda ennungi Uganda eri happy Uganda teri bleeding naye nkubuuze gwe lwaki ojjayo abaana bo lwaki ojjayo famire yo mu Uganda ennungi amata obuta lwaki ojjaja n'obajjayo famire ogiteeka eno bwe ba Uganda nnungi Uganda bwe ba nnungi lwaki ogiteeka wano famire lwaki odaleeta eno kati gwogamba Uganda te bleeding lwaki okwata famire yo n'ogireeta ku ebweru w'eggwanga lwaki oyinza ogamba bakyuse ku mbeera gweoza lwaki oba Biden oba Watuudo tebabakwata ne babaleeta e Uganda nabo bakyuse ku mbeera e Uganda waliwo abaana ba pulezidenti ba Kenya bameka e Uganda waliwo abaana ba pulezidenti wa South Africa bameka mu Uganda nnungi opposition mulekeraawo okukyaza ku ma-TV ago mulekeraawo mupromotinga TV z'abali ne bafuna obulango actually kati abasigala okulaba TV be bawusigaalo kubanga yasigala ewaka nga alabirira waka gobeera ku mulimu beera ku ssimu yo namboze bw'anaaba ayagala kutuusa ensonga ejja kutuuka abantu munnanga amawulire ge basinga okufuna bagajja ku social media osinga ne TV kubanga social media amawulire tegaggwako bw'ogiteekayo YouTube yo channel n'oteekayo eggulire oba n'oteekayo kino kyokitaddeyo ku makya n'olweggulo ajja kujja nja kalaba ku lwokusatu naye akakiriikingemu naye pulogulaamu eba ewedde mbadde njatukozese ku bwongo media buli media etwetoolodde nga yaabwe nze nkugambye bawadde sort media omulimu gwakuvuga kiri
ekyajjajja eyabuze lwemwa kati yekivuga sokusho nogamba wamu omunju bwe yafa temwatulagako nti wadde tumusabira wano mu kyaki temwamuleta kwadde mu kyaki temwatulaga ku mukazi temufunanga wadde interview ne mukazi we nti munnanga omwami wange twatandikira wano takiriyo naye abalala mubaddukirako muvuga ki nemutuyita mbizi mwe mutuyita mbizi bye tusesema bemulya folo okuba okujja ne tusirika ebintu ebimu nange tuba tetwagala kudda ku level yammwe kati wasooti ayagala kuvuga kiri lipooti ebule bakiteeke ku wendiga kiraka omusango kyazuuliddwa abaali baloopa omusango omusajja ono yeemulugunya nja kukwatiriza nkubuuze nti eyatta omukulu w'ekika ky'endiga mbuulira olunyiriri lwavaamu n'omutuba n'essiga ndaba obumu lunyiriri omwo mwe mubadde mugenda okuva omukulu w'ekika nti obusungu abujjaawo kati nze nga kasujja aliko shiba jajja kasujja luli kyesimba aliko nga bamutwala mu kkooti kuba yaliko bamuggyako ne bateekako yavaako omugenzi minge jajjaffe yabula eyakabula owekika yaliko ne tugenda mu kkooti ne bajjayo ensowole ne batuuzaako ye kati eno kasujja aliko nga ngamba taliiko mu bukyamu aliko mu bukyamu nga noonya jambi yange ngenda mutema nze nga ngenda ntema jajjange leka naawe nze kawoya ng'ogamba nti kanti kaaba yatemudde shiba bangeye ng'ate bwe mba nnoonya obukumi ngenda kukika n'enkuma ekyoto lwaki sigenda kukika ne ngamba bano munkolereko munzingire mu mmotoka emukube bw'aba si mutuufu bajjajjaffe asikidde mmwe effumu lyalina lyammwe ekifundiko kyammwe bw'aba si mutuufu muzingire mu mmotoka yeebake agwe eddalu tumulabeko akakodde tokamanyi gwe weebuuze lwaki nti abakulu b'ebika bwe babuze babasitulira kanyana BBS ng'ennyonnyola byetemanyi bulungi munnyonnyola ebintu temaze bibuuza mbu anti abedda basitulanga abakulu b'ebika nga babatwalira kabaka obamulaga n'omubuuza omukulu w'ekika omupya bamutwalidde ku kanyaako ewa kabaka ngenda eri wa kabaka waabwe abatuma bamutwalira wani wa kabaka oli kasiggu kagulu kagundi kakyome kano oli mulyazaawo oli gwe bamutwalira nange gyendagane nga munnange ono alikola kasi mutuufu naye bwe basi mutuufu munyige ng'ate ng'ogamba nti akutte mundu obusungu aba yabujje wajja atasuubira kutuula ku ntebe kati mwemuvuga ebintu mulowooza tuli basiru kati ngaffe abanoonyeza tuba twalabye dda ekintu kyali kinyumye naye omusajja nnyonnyodde nnyo ne tubulako n'abamubaaki nga adde abawera abasatu abatuuze baaliwo aba bakwata omubbi ne bagoba sajja tugamba baaliko babiri polisi nejalega baaliko basatu yali agituusa ajjeyo emmundu ankube neeramirira mu mandigadi yali agikwatidde wano oba ayina gikwatira wano bw'ati yembuuza yali tasobola kuyimirira n'akuba essasi limu n'ogwa wansi tekanyumye naye nga mission yo yawedde jajja bamusse yanyumye yabadde kiriini mulimu gwabadde kiriini
ne ba settings babasse nena gwe batumye gwe ba settings okutta wali amazima gakatula bagenda kutta gwe buli wolyamu olukwedo gyolidde olukwe bakweraliikirira ne bwotwalidde olukwe bakweraliikirira just know abannange opposition mwesonyiwe TV z'abasajja emikutu gyegire gya YouTube muyite abaana mbawe interview omwana n'abaana balina abantu aba bataano bajja kutema message etuuke kubanga ekitwala ku TV kutuusa message naye abalaba message eyo abamu tebagasa kati ate begasa balina simu tula ku TV tula ku YouTube y'omuntu tula ku Map Media tula ku Sama Uganda tula ku Lujuliro TV tula ku Ghetto TV nyonyola ku makyotule ng'obaka ba Nabira Naggayi bwatuuse mwannyinaze Nabira Naggayi respect to you oyo mwannyinaze wangeyi ate ali wano Canada nange nga bwatuuse yamaze genda ku TV pressure gwe mwasiba obubaka bwe yayogera ku kabaka n'ayogera ku ani yamala genda ku TV ne waliwo atamanyi pressure nti yavola kabaka teyakolesa social media kati nze ndi ku TV bwe nayogeddeko nti no omusajja eyakutte Omutemu nga temwamuwadde sente tebamuyise kati soogedde Bujjingo nti nno gwe nga gwayogera ne Makula ku nfa ya Richard mwamu obujulizi mwekka omukyala aliwa tewaliwo Aluganda ayinza na kuba obujulizi wadde abaana oza tebagenda baleeta yokko tebagenda baleeta goza rube nava ne ngamba nti naye Makula nawe funayo omuntu gw'ogulawo akuwolereze ku bintu byonjogera ofuna ku defendinga tebamufuna tebamuleeta n'ayogera kawushonga bbiri tebamuleeta obubaka butuuka mu ngeri yonna akaliro katuuka gwe bagambye mwe nagamba nti Kazimba Mugalu nti yatutwala nga aba intelligence council bonna bakazimba Mugalu ba Bishop Lwere ne batujjako zinini namba zaffe nga bazirondesa mu bbiri omwaka akalu akawedde nga batulima nti bisende z'abavuuka nenga bajjako nini namba baziteeka mu laptop zaabwe ne batubba nga balaga nti bagala tuwa milioni 2 batulima mbu sende z'abavuuka kwekulaakulanya bagenze tusomesa ne batuwa emitwalo 2 goza tebyawa message tebatuukako oza tebali mu kukubagana bakyasobola okubbayo sente endala oza bwe naggambye nti nno abasuba bakoze federation ng'abayimbi bagenda bawa sente bye bawoza mbu tugenda kutambula nga tusabira ggwanga oza tebeya batuuseeko gwe wali omanyiko nti nno Bujjingo aligenda kwegattako ne Sserwadda ne Kiganda batule ku meeza emu tebabadde bonna mbu bagenda sabira ggwanga Obutemu bususse naye nga basiba wa 7 akaliro katuuka ku ngeri yonna mumanyi nnyo okujja ne mutubuulirira bwe tujja ne twogera ebintu bini va mu byobufuzi bini labirira mwana mukwano ekirungi gwe ngamba nti mve mu byobufuzi nga gwe oli mweni alemu omuntu ali mweni alemu taba mu byabufuzi bini labirira baana bo bini noinayo abantu bo bajja bakola bino nze ekyo tekinnuma nze seekweka Mutemu nga ate tuli mu ggwanga tekitugana nti mwekwese ate bwoba onotta omuyeekera tosula waasula Omutemu buli wakutta aba approvinga nsi nti ndi Mutemu n'ofunamu ki nenfunamu kiraba nno opposition temuddamu TV muzizire wagenze ku NBS waiswa mufumbira bakuwadde eddakiika emu ne bayisaawo biri ebyabali ono naleeta Babwani wadde n'abasiyazi Babwani yayimirira n'abasiyazi ne bagamba onabbe ssente bali abasiyazi nga tebajja kusaba wammwe buyambi
nga mwina n'abayimbi ba legend be mukyagatta mu federation bafune sente nalaba Fred Sebatanga akaaba amabanja gamutuse mbulago legend mazima idiot simanga those useful idiot people Africa man sitya kukola video zino nga ndi bwenti naye ndaba obusiru obususse nkyaki oba ffe basiru kuba muŋŋamba mutya nti nno omuntu bwotyo omuntu abbye ne ssente nga mumanyi n'amaka ge gye gali n'abaana be ne mutabasosola temumutta temubasosola temuddamu bakwana temuddamu bawasaamu ne ku ssomero gy'asomera bw'aba otudde naye ku ntebe mulage nti omusosodde situka ku ntebe ogenze situla na mwana wa mubbi otuule ebbali oba essomero lijjemu omwana ogambe mwana wange mututte kubanga talina soma na mwana wa mubbi abasinga balina n'amamotoka galiko n'amannya gaabwe naye n'abayitako ku makya n'olwego ku makya n'olema okuteerayo akabaketi k'omusulo wakiyo gwiwe mukubu waita awulira ekivundu agambe bantu beetamwa dda obubbi n'enguzi n'obutemu ama mbaagala nnyo gwayeetaaga okukolera ewaka online business ojja kukozesa www.d-flax.com obeere nga weeyunga ku mukutu ogwa Dose Nakalema abeere nga oyiga okukolera akasente ewaka so ekintu kikwasaganya mpola mpola kijja kutuuka gye kiraga naye nga waliwo African abakalicho mukwano gwange bamuyitaani mulabi ayinayo show ayina show ayina conference ekwata kuki ekwata ku bya culture egenda kubeerayo mu mwezi September naye yinza okubayo mu September mu abazannyi emizannyo ozina mazina ga culture osobola okuba nga oteweekwata conference eyo olubeerenga nayo onyumirwa nammwe abaagala okwolesa oyinza okuba gwe obajja ngoma noga nze ngenda kuleeta engoma zange nzoolese ngenda kuleeta adungu zange ndenta mirere gyange ndi mufuyi wa mirere ekintu kyonna kya kalicho oba oli Jamaica oba oli Kenya kasita ekintu ekyo kibeera kya kalicho jangu okyolese ate kijja kuba massive nnyo okusinga nga bw'okola ki nga bw'olowooza kijja kunyumira nnyo omukyala mukubireko ku ssimu obeere nga oweewandiisa mu conference eyo eya kalicho ndi mugifuna wano njigezaako gifuna wano bagiyita banyakitala banyakitala Heritage Kalicho Expo Canada bayita banyakitala Heritage Kalicho Expo Canada mukwano gwange egenda kubeerayo mu gwa 2024 omwezi guliwa wano bannange mwezi nga sigulabyo wano 2024 September 28 na 29 bwegenda okubeerayo enamba z'essimu osobola okugikubako eri plus ya kankuwe Uganda nyiga plus 256 772 20 onyige 70 onyige 57 plus onyiga plus 256 772 20 70 75 omukwasaganya mukisindikire WhatsApp omugambe anko bini yampadde namba eno obeere nga okukwasaganya bulungi nnyo banyakitala oliva Mbalala olukunjiri oliwe Bunyoro oliwe Fort jangu munyumirwe kalicho ate noba toliweeyo munyakitala oyinza okubanga wakwanayo oyinza okubanga wazaalwayo jangu onyumirwe mirungi nnyo mu abali mu America abali luddawa kintu kyanjawulo mu nnyo bazanyi ba mizannyo engoma zonna mazina gonna gajja kuba mu ekyo ekintu naye nga teweerabira mwezi ogw'omunaana tulina conference ya NUP eya Canada
bagita Nup Canada Convention jangu tujwe gatteka abantu bo Ottawa Ekibinja nakirabye ku mukulembeze wa Fompio we Niagara naye nakulabyeko mukwano gwange ate abantu b'Emisaga abantu be Vancouver mbagala nnyo mwenna senga ne senga mbatumiddeko nnyo Queen nkutumidde nnyo Queen oli wa mu America Flavia nabalindwa MP2B yebale nnyo webalire ddala byonna byotuusako engalo nyumirwa nnyo empeereza yammwe mwenna abakwasize okutuusa message eri omuntu wa wansi mwebale nnyo mwebalire ddala naawe ali ewa wansi tebakulimba omukulu President Museveni yasooka okukola asooka n'akwata abantu bamitendera ng'ena n'akwata bannamawulire ne bawa sente ne babateeka tebamuwa na sente tiyogera kino bateekawo omuntu gw'ayinza okwesiga nga ajja kumfinanga mwenna omuli eyo muli bannamawulire temumanyi Bobi Wine yasira mu State House kati nakufiidegamu information naawe n'ogitambuza ffe tuli bannamawulire ffe tutuuka ku banene kati naafuna n'abakadde abalinga abali corporate nabo n'abateekamu ekintu ne bajja ne batambuza enjiri kati ne bafuna n'abawansi abanywa omwenge abazannya ludo naye ne bateekamu feeding eyo n'enjiri nayo ngimanyi eyo njiri nayo manye engeri gye bagitambuzaamu propagandist bagita propagandist buli muntu buli step gisigemu eri corporate middle ordinary ne local basigemu abana abateekamu propagandist ne mwasanga tuli ate tulina ne third eye ngeri wano tulaba bye mutalaba opposition mwesonyiwe TV z'abasajja bakugobya ku CBS ku NBS ku BBS odirayo ki ku CBS tebakukyaza bobonga manti CBS ya kabaka ne BBS ya kabaka atongobye ku mmere atompita ku lubimbi deka bakyaza abeni alemu bokka abogere ebintu mukama wabi babayagala era nabuziso zijja kugwa TV zikola pusinge zigwe zijja gena mu finance crisis zikurashinge pyu kutaka nego luogenda ina ebugu mweringi oina babini bakula bakadaibu mama na teacher namboza anayogera kirero ne tubeerayo ne tulaba episodes ne efuruma program ya ekasa meme bweti eno ya kabinkano eno ya sanyuka zirinnya ku budde bwe buti nganoyiza ko bulango bwa benzi bulango bwa abantu batwala bweru nganoyiza ko bulango bwa bivulu minene nga yaka center afuna ate bwana akole milioni 5 era government jamga bannaye tuwole yo kutugenda mu kalulu nga akwata yo obuwumbi bwaka mukoledde use your brain please using me don't abusing me I'm your partner, I'm not your slave. Nkufunamu mfunamu. Bobo funa 30, mfuna 25. Muyuzinzo obwongo bwammwe. Mbagala nnyo n'abatanjagala mbagala nnyo. Abampalana ne bempalana sagala mufe. Kubanga abayinza okuddawo nga mbawala nabayinza okuba bamanyi obbakira. So kati bempalana mubeereewo ko kuba mmwe mbasobola. Ne bwe mbawala temina kimujja kunkola. Ne bwe munaafa abanaddawo bayinza okuba bamanyi kummwe nga tebawalanike mwe mubeereewo bano babawalanika kola okusalawo n'okulowooza kyekyo obugagga ky'olina mu mutwe